Motoka ya Junior yafunamu obuzibu. Junior muyaye. Asose n'alaba Chicken amukubako ssente n'agamba kakati nanka ndwalemu. Agenda kumala ebbanga awo ku ndiri. Agenda n'omala omwezi. Sigumu. Ng'ate buli lunaku ayingiza million 5 and above. Oyo Junior. Ndama Junior tata we yafa mule kwayiya. Ayiyo obulamu. Omusajja tewalabe Malibu. Malibu yagasse magatte naawe. Kyogaba lye ddibu gwe tosaalyeteekako. Ne libeerako. Ojjukira Nobert we yabeera n'eddibu n'agamba Mawizo yamukubye lyali ddyo. Yali ati. Bagazimba. Malibu bagazimba blood. Ze yakaweza awalinga mu million nga 17 ate akyakuba. Amagezi yagadde Chicken. Nama Chicken mumumanyi. Chicken bamukuba. Chicken tebamukuba. Chicken bamusuna. Omusajja oliyo basobola okusuna obugalubindi ne bwatika. Okuba n'okusuna byanjawulo. Chicken bamukuba n'aka video nakalabye. Mudogo yamukuba ebikonde mu lubuto bwati n'amukona ebikonde. Omanyi okufunga ebikonde. Omanyi okufunga ekikonde. Ekikonde kifunge bwoti. Kino kye bayita ekikonde. Ate kano. Eyo finger. Yakola bwati. Kyogamba Chicken mukazi yali amuyingiza. Wano ne wano byanjawulo. Yakola bwati. Aramugenda naye oli fit. Mudogo yakuba Chicken. Obugalubindi ne bwatika. Eno tactic kye yokuba eno. Bagita 1 inch punch. Negwe ekikonde kya Mudogo okimanyi gye yakuba Chicken. Njagala kyalirako Chicken. Sibyogera mu mutima mubi naye. Singa yamukuba ngalo teyandibadde ku kitanda. Okakasa. Olubuto luntokota. Chicken bamukuba. Bamulongoseza. Nze bambi Junior yankwasize. Ata akachidde bulumye Junior. Nigo bya Chicken byawedde biti. Yawonye. Chicken. Era ali bubi. Tebagembo bagenda na mulongosa. Yawonye. Yakozeeko neggulire n'agamba Chicken yakubye ku matu. Yakozeeko eggulire n'agamba Chicken akomyewo akubye ku matu. Ademu abaweereza. Bademu bagenda mulongosa agenda bweru. Kati ali bulungi nnyo agenda bawe eggulire. Naye Junior akabenjedde kabusa. Nekakubye ssente njaga kakyalanga kuba oluseke mulo. Ogendaga mulwadde mu yakubye ssente. Chicken yalava ku kitanda nagendera ekyanja nasinka n'abakyala n'amala bamugamba onajja n'akomawo nagaka nkome wondwale. Kati kye kimu ye tactic ya Junior nze natidde Junior bazzo omulaba Don Chris nga Junior taliko ku kitanda. Ngalaze. Ne bamukubira oliwa. Don Chris azze kulaba mukakasa. Kanzije. Naye musooke mujjo mutwale nga mu ward 17. Kati deni ne yange njiyingiremu. Amala kuyingira muyiye n'alwala tyazeemu kwogera. Tayogera. Alumizibwa. Buli kimu kimuluma. N'amanyi ogalaba. Tasobola na kulya. Naye omusajja nga naye accident yamuyisiza yayabise eriiso lyonna n'ayabika engalo. Naye si nnene nnyo. Abantu bafuna accident. Esiba kuba ebiwundu. Bw'ojjukira omuliro gwe bakuba. Kyogamba mu balwadde bakutuuka nga walwala. Okyajjukira omuliro n'empize bakuba ne bakasuka mu lusenke. Anze nali nfudde. Obulamu bwali bugenze. Naye bakubanza ebiwundu ebyange byamala emyezi ng'ena. Naye yeyo internet edduka speed. Sebo kati mu Junior yalwadde tulina omulaba n'alabye omukyalo oli ali mu kaaba. Nambala. Mwachi abadde akabira. Nambala mami wange oyo mukazi mwagala nnyo yabadde. Abadde akaaba mu Junior abantu akabira Junior alumizibwa nnyo. Bali mulava. Sema. Akabira bulwadde bwono. Akabira bulwadde wa Junior. Junior mulwadde nnyo. Amelia mwagala nnyo yajja ku concert ya King Shiba n'ayiwa ebyetaano. Oyo omukyala mwagala. Awagidde abantu bangi. Kuba bamuwandiikira ennyimba. Naye bali muwagira ddi. Mwana otwafuna abantu mwana ayefuula akwagala nga takwagala. Awo omukazi eddoboozi lye lisobola okuyimba naye waliwo yamwandikira oluyimba kigeugeu. Awo yayokya. Oba ye bali muwagira ddi omukazi ng'ataddemu ssente naye siryanko kikumi kye. Ekyameria. Naye kigeugeu yali mulungi. Kigeugeu. Lwali lungi si ku ye. Omanyi eriyo oluyimba nga lulungi naye kwani. Waliyo n'oluyimba kati oli yali yeesiba ku Mungu bawangaaze nti lulwe bamugamba oluyimba lufiitinga mu mukunja ne bwe luba lulwo.
Tulunyumirwa Mukunja yayimbye. Okategedde. naye omwana yaggwera wa Bamugamba ate kuba yalina abamugattira weesibe ku luyimba biki. Ne mbagamba nno lwakuba ndi mulwaddemuuko naye ebboyo eryo effujjo lye mutandise. Terijja kubayamba. So natuuse ne gye nabadde yonna banga oluyimba Mukunja lulwo. yowaayi nga tonalaba kutamala ejjuni nga tonagenda mukyalira Badde ngendayo naye ngenza olaba ataawona. ayinza owona kati Ndabye ng'ebiwundu ebikaze. emyezi ebiri Oba nze ndabye emyezi ebiri okuva kati agenda kukaaba nati alina kapiteeni w'oluseke Kasuku oyo jeno ayeye script writer agenda mugamba balamajja ate lwaleero saagala ogera ekigambo n'eki omuntu aba mulwadde nga mwe muwoza luseke. naye balukube kuba yeyo Uganda weeri Olanze bayidawo olaba kati ensi eyonoonese. Nze ky'obola we nalwala obulwadde ne butabuka. Nadduka e Kampala ne ngenda mu kyalo ne neekweka. Nga saagala kamera n'emukuntunulamu saagala muntu kujja kundaba. Tano nsobola okuba omulwadde ng'ebyaddala ofa abantu ne bagamba omuniga ayagala ki? Omuniga ali ku luseke. Kati nze wentunuddemu Junior ebyaddala ali mu bulumi. few moments later Junior oyo omulaba Junior y'omu yalagamba Chicken nti si mulwadde ayita wenako bbiri naye n'obulambuzi bumukunja naye n'agwa ku kabenje naye tekamukusizza nnyo lwakuba kituteekisa Jasi kati nga nze yali alwaddeko ku bulwadde obw'amaanyi nga Junior bwafunye mu accident. Mpozzi emibiri gyaffe gya njawulo. Nze ebiwundu ebyange byatwala emyezi ng'ena okukala. Ebya Junior mu ssaawa nga 3 byadde bitandise okuba nga bikala. Kati ate ekyo tuba tukyebaliza Katonda. Njakyetegereza ku mannya ago nga wayiseewo ng'emyezi ebiri ndabe kwera eddiba eryo lyaddala si lyaddala. Mpozzi akabenje kaabaddewo. Oba mu lubaga yadde mbu ku ppiki. Junior atambulira ku ppiki. Oba yadde atambulidde ku ppiki. Nekyatuuse ekyo okutambulira ku ppiki yadde ali ku ppiki. Mbu era akabenje kadde ka ppiki. Jasi tusabire Junior. Obulwadde bwayita mba mitunuulidde Junior nga nze mulaba alumwa. Obulwadde bumuluma ebya. Ogenda mukyekingako ddi? Ate ndabye ebiwundu bikaze. Aba awonye. Nadde ngenda gendayo singa badde bikyali. Ate bikala kyanga akyali ku ndiri. Sebo alumizibwa. Wawuliddeko amawulire nti akubye ku matu nga Chicken nti nze nkubye ku matu Chicken. Junior baamubuuza lwaki toziikiddeeko Suuna Ben n'ababuuza nze we nafiirwa ye yaziika kati nange we nalwala yajja. Banja lya mwenge. Banja lya mwenge liggwa nagi na mwenge. Kati nange ndi ku mansion yange yali azzeeko ku mansion. Nanta era alina okujjayo nga mulamu. Yali akozeeko challenge ya Mungu bawangaazi. Naye y'omu akusapootinga oba nedda? Mu bulwadde tuba tulina okwegatta. Ebizibu we bijja oba tolina kulowooza ku by'emabega. Naye nkugambye ne Tamale Junior yababuuza. Kasuku ye yamubuuza. Simon oba Kasuku yamugamba owaayi banno bonna aba boys dormitory babaddeyo mu kuziikira ku Suuna Ben. Gwe nga tetwakulabye. Aga nze taata wange we yafa Suuna yajja. Teyaliiwo e Kampala. Kati nange bw'ŋŋamba lwaki sigenze kulaba Tamale nja kubuuza nze we nalwala yajja. We nakola Mungu bawangaaze yakola challenge ku mansion yajja. Tanalinnyayo. Naye ayinza okujja kuba otandika butandisi. Jasi nze ndi mu bulumi nti ndabye abantu bagamba ebiwundu nga byangu okala naye ate nze wentunulamu ndaba nga Tamala ali mu bulumi obwaddala. Naye nze njagala twogere ku bano abantu abajja omulaba. Mission yakumulaba mission ya Serefi. Tera agendayo n'atayikubya kifaananyi. Ati kati ekibuuzo era kiba kirungi ng'okibuuzizza bo. Kuba kati nze sinnagendayo sinneekubya ku Serefi naye. Alabye ne Chicken yagenzeyo. Chicken yawonye ma. Chicken yawonye ssebo. Mudogo yakola Chicken. Naye kya kikonde. Kya kitwakiro mmeka ng'oyogera ng'ekinene nnyo. Yamukuba. Naliwo. Nakirabye ku status ya Chicken. Naliwo bro. Yamukuba ekikonde kyadde kyama. Si nnyo. Bedamu ebintu by'okusaaga omwana afiira awo. Eno Mukama mulungi yamuwonyeza Chicken.
mudogo lumu ojja kuba chicken ekikonde agenda kkalire mu ngalo. Ne kino kigende n'eri chicken ekyokuyiga abo abaana abakolera ate be bamukuba lwaki tabeesonyiwa? Kati okolera omuntu kitegeeza mukuba. Nanti ekyo kyenkugamba lwaki abeesibako? Naye komanda mudogo lwaki tatukubirayo Uncle Palasa ekikonde kimu bwe kiti? Uncle Palasa agwe wansi asiita obugere. Naye asobola omukuba. Lwaki yakubye chicken? Chicken kasajja katte kayina maanyi. Kati lwaki mwonoona ebikonde ebyo? Kibanga kuddira mpala naayo n'ositula empala nayo nagyolina n'ogiteeka ku mukunja. Ogimanyi empala nayo ogisondasonda ne tugissa ku Museveni tumwongera stress n'agenda. Ekikonde kye baakubye chicken kibadde sana kikubaani. Palaso. Ekyo ekikonde kye baakubye chicken. Singa baakikubye ate Uncle Palasa oyo. Kyabadde beneficial ennyo, twadde tukifunamu nnyo. Kyadde kirina step gye kitwongerako. Era Uncle Alien oli muganda wange. Mutereezeemu sikulipoti y'ebikonde ebyo. Mu bikuba abantu abatuufu. Ebikonde muleke bidiibuuda. Muleke kwefuula bano abaayonoona amasasi. N'okubayikyulya amasasi, baamukuba amasasi ameka. Gaali mangi. Oba mbu almost like 8. Amasasi 8 ku ikyuli oba oyonoonye resources z'eggwanga. Kubanga ikyuli n'oluyiru n'empi zaali zimutta. Kasajja kattu. Kati so Uncle Alien nkukiririzaamu. Beera awenze we tuddanga muggyemu ebintu bye mwaddira endongo eno ne mugiteekamu politics. Nze omu ku bantu abasinga okwagala Alien. He has done a great role in the music industry here. Ayina bingi by'akyusiza. Ayambye nnyo. Alien yajjawo system y'ogamba mbu abalina amaloboozi be baba abayimbi. Yes, yatondawo ekintu ekiraga nti ne wooba tomanyi yadde okuyimba anthemu y'eggwanga. Osobola okujja n'oyimba abantu ne empisa. Empisa yasoso siwuuka empisa. Era Alien ki kye yali akoze n'ogamba nti asiwuusa empisa. Katonda wange. Ki? Disrespecting abamawulire. Abamawulire ng'ani weeyogereko nga ggwe yakudisrespectinga ku ki? Twave muganda wange Alien ng'ava bweru. Ng'okumutunuzaamu kamera ekisooka agamba emboozi ye ya ssente. Lindako. Yakudisrespecting okugamba mpa ssente nkunyumiza emboozi yange. Nga bwe wagitunda gye wali otwala ebintu bye wali obitwala bikozesa. Bigatta ye bigatta ku ye bigatta ku nze. Kati lwaki bwe byali bigatta ku ye wagenda nga takuyise? Kati gwe oze ku mansion yange sikuyise n'onkaka lwampako nnyambe nga nze neetaaga obuyambi ng'ate naawe ayagala otereeza mansion yange oluusi naye tolinayo yadde essabo. Okategedde kitegeeza bye wali otwala naawe byali bikugattako. Ffenna byali bitugattako ababiri. Tubadde ne system sigenda nenya ab'amawulire mwenna. Naye ab'amawulire nammwe waliwo ebbanga lye mukuumiddewo system ng'eri bw'etyo. Abamawulire abamu baali bayonoona system ne mugikuumira awo nga muleeta omuyimbi nga ayinza oba talina yadde kyayimba naye ne mutegeerera abantu. N'ogenda otuuka ku TV bw'oti n'oteekako cupu nga kuliko luyimba lwa gundi n'okyusa ku eno cupu n'okyusa ku eri cupu ogenda okakkana oluyimba mulwagadde byampaka naye nga si lulungi. Okategedde? So nammwe mulina ensobi ezammwe ze mwakola. Ebintu bingi wano ebyadobonkana naye ng'abalina okubikyusa olina kujja nga Amiini. Nakyusizza ekyabapromoto tujooga. Awe tujja. Kakati nga tumaliriza ku balwadde bano. Mulimu abagamba bano abalwadde ababiri abazze bagoberegana. Chicken ne Junior. Bali kuba nseke si balwadde. Kiki ky'okyogerako? Bw'aba akuba luseke yalunonyewo. Gwe towaayo ssente zo. Gwe yagambyeko nti ndwadde mpa ssente. Oba abawaayo ssente be bayaayaana. Bayaayaana. Layini ku layini. Layini ku layini. Layini ku layini. Awaayo ssente ye amanyi waafunira. Pasita Bugembe teyazze? Yazze ewa Chicken yagenda n'asaba. Omanyi abalwadde bameka abali mu ggwanga bataagenze kulaba. Najja alaba Chicken. Kati kozesa mutwe. Gwe naawe agamba nti Chicken yabadde akuba luseke naawe oyinza oba olinayo omulwadde ali ku kitanda. Lwaki Pasita Bugembe teyazze? Naye najja wa Chicken.
eggwanga lino tulina ebizibu bingi. Buli woyagala chicken afuuke ekizibu kyo, oluseke lwa chicken lufuuke ekizibu kyo, tano ogenda kwegattako ebizibu. Ogatte ku musolo gw'olina gw'otakyasobola kwetasaako. Okategedde. Tulina jjukira lino eggwanga Uganda bagenda okukuzaala nga Uganda ekulimu 5-0. Bw'osomako n'otatikkirwa Uganda neekubaamu 6-0. Bw'osomako n'otafuna connection Uganda neeyongera neekubaamu 7-0. Bw'omala okusoma n'otafuna musajja wa kabi oba n'otafuna mukazi wa kabi alinamu ku kajja Uganda ekulimu 7. Kati ogenda otandika okulwana ogobe Uganda ng'edduse nga tekyafunika nga mugenda mu gundi bagiyita batya wano nga mugenda mu penalty. Okay. Nalabye otandise okuyimbira ku street. Street ate kati street byo byazze bitya mukunja. That is how you want to brand yourself. Tulinze obadde oyagala nyimbirewa. Yimbira ku stage. Kuba kati gwa ino oluyimba oluliko. Kyogamba tolina booking. Abitex yampaddeyo yadde booking n'emu. Abitex sendongo si weekoma. Waliyo n'abalala. Abalala walabyeyo booking gye bampa. Bampaddeyo bu booking bw'obweno bu booking bwe nafunye bweno ku kizinga bayitayo batya gye mugenda okyakala eyo. Sesewa. Weno gye bagenda. Sadze Masaka. Nabugabo. Va ku Nabugabo waliwo eno Abannayuganda gye bakyakalira ennyo. Gye nafunyeyoko booking ziringa 4.